jako akawuwo. Abayizi abasobye mu bisatu be batikiddwa mu ssomo ly'obusawo ne bakuutirwa okubeera ab'amazima n'okukozesa obukugu mu mirimu gyabwe basobole okugasa eggwanga ku ttendekero lya St. Elizabeth Institute of Health Professional e Mukono. Omukolo guno gukuliddwamu Patrick Mpima Kibirango okuva mu Allied Health Professional Council ng'ono akakasizza abatikiddwa nti emirimu mingi egiri mu kitongole ky'ebyobulamu nga okutabula eddagala, okukuba ebifaananyi ko n'emirala, era n'asaba abayizi okuteekayo okusaba kwabwe eri gavumenti basome emirimu egyo kubanga ssente weeziri ez'okubaweerera okuva mu bbanka ey'ensi yonna. Bano abafulumya olwaleero tubakubiriza babirawo abaagala okweyongera okusoma nga balina diploma tujja kusobola okubawa ssente ezo kuba tulina obwetaavu bunene mu ggwanga. Mpozi n'abasawo abalala be tulina nga tebamala abakola mu malwaliro abagaba amalagala ojja ne weesanga nti bw'ogenda mu lwagasho. Mu ngeri y'emu alabudde abasawo abakuguse mu kuggyako omusaayi obuteetantala kwenyigira mu bikolwa eby'okugaba ebiva mu musaayi ebikyamu nga tebasoose kukebera bantu nti ebbaluwa zaabwe ezaakusazibwamu wamu n'okuvunaanibwa. Kulabula ne sekulabula yonna abasawo abakola mu malwaliro be tuyita ba laboratory technician ne ba laboratory assistants abagaba ebivudde mu musaayi ebitakwatagana na mulwadde byayina twongedde okubalabula era bano bwe tufulumiza ne tubagamba tebenyigira mu bikolwa ebyo. Yakolanga ssentebe w'ekitongole ki Allied Health Professional Council Joseph Agondua agumiza abayizi abadde beemulugunya ku mabaluwa gaabwe okulwawo nga be bagenda okuzifuna mu bwangu kubanga obuzibu bwasobodde okugonjoolebwa. To have it rectified. So for some time back, we have been concentrating to work out all transcripts from the time when the system broke down. And as I talk now, most of the transcripts are done. And even for those who finished recently, your transcripts are actually done. Abakuguse basabiddwa okufaayo ennyo eri Katonda nga bakola emirimu gyabwe wamu n'okukola emirimu gyabwe mu bulambulukufu ng'amateeka g'ekisaawo we gagamba wamu n'okuwulirizanga abo ababa babawabula. To be professional and create time for learning by listening to others. Let this be their starting point for academic advancement, because the education they have acquired should have unveiled them. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.